mutujitamu mazima banange mutuleke mutuyambe twakulunda leero ati temutudduukirira amate ne mugatuyiwanga munetutya az'okuva jjo nsiba mutoyi mpama bupami olubuto oluluma bannange ebyaddala mukwano ebyaddala kubuulira ebyaddala nga gwe babikidde omusajja omulundi ogwakubiri sikyasobola buli kimu kinnemye bannange mutuyambe ati abannema nti batumenye baze ne batumenya ati batugamina tugamba ne batandika nakuyisa ebintu byabwe ebyuma byabwe ne batuyisa bubi batugambye bati bagulawo nadda kati tugamba bagulawo nadda nga tutumanyi bantu ki be baguzaawo abagulawo kale wale sisomye kubanga abannema batumenya ate otabeera waka abana bakawenje abayinza okujja ne bakwata ne bagula ebintu byamu kale anyongera okwebazaako muganda wange wenna atambula naffe nenkwebaza egyo emirimu gyogezzaako okukola akulisizaayo nate mu bulango bw'abakama bange kansubire nti tebukwisizza bubi nnyo ddala naye nga tukusaba gwe muganda wange okubeera nga twongera bizinensi ate ebintu byo byonna byogenda okubanga okolako abantu abalala babimanye abalala basobole okubeera nga babitegeera embeera etambule nga mukwakku naye nga njagala okujjukiza bannaffe abasentamu cleaners bano bagamba nti webali nnyo okubeera nga bakuyambako okubanga bakukiriningira amakaago okubanga bakulongooseza woofiisi zo tolina budde okola nnyo naye ng'ate ekyokukola tekigaana kubeera nga ewaka waddugala oba woofiisi y'eddugala naye bagamba nti basobola okujja ne balongoosa woofiisi yo netereera ne bajjawo kasasiro yenna ate ne bamutwala oba ne bamwokya oba ne bamuwa aba KCC okubeera nga bamutwala gye basobodde okubanga bamusuula bagamba nti gwalina muzikiti makyaki nga munaye tolina balongoosa okitegedde kati kyaki yammwe mwetaaga okufuna bano abasentamu ne bajja buli lunaku ne bakiriininga ne munemu okubonyaabonyanga endiga nti zijje buli naku zirongoose batekemu omusimbi so munange osobola obbasanga wano Emmengo balina ofiisi awo Emmengo oba noba noonya ku website yaabwe eri www.centamcleaners.com osobola okubeera nga bafuna bulungi nnyo ne bajja ne bakiriiningira omulimu gwe alinayo ekintu kyonna kyonna nga wetaaga swap osobola okubalanga nobakola kibodhi then ne basobola okubanga bakiriiningira ekifo kyo nakyo bakyetaaga nnyo so banoonyeeko bosobola okuba ku noti 782 769 790 10 noti 782 769 10 n'ofuna bannaffe abasentamu cleaners ku lw'obuyonjo obukyasusse ekikulu kale Zaaka wetugendedde mu kuwummulako ndowooza tusookere Kawaala then tujja kumaliriza neeno cabinet abantu b'e Kawaala ndowooza omwaka oguwedde twali tetunnagenda mu bino bya kalulu abantu b'e Kawaala ne babatandika okubamenyako ekitundu nga bagamba nti bali mu ntobazi we butuukidde ku lunaku olwokutaano nga n'abandi bali maziga bagendako ne mu kooti ne wabaawo eyabakuwa diversion ne bagamba nti abawadde ekifo babeera naye ebigambibwa mbu ettaka lye baabawa lyali lya mpewo kubanga tebabawa biwandiiko byogera ku ttaka eryo abamu ne bagamba nti ekitegeeza batuwa akadde konna nabo bayinza okuba nga batukola ki batugobawo nema ebeera luddawa abantu bano nga baweebwa olukusa because abantu bano mu kuzimba councils that is town councils zibawa olukusa oluzimba momosi n'abannema bennyini bawa abantu bano olukusa okuzimbako wekyegeera oba bayinza okugamba nti mu kitundu ekyo ekyekawala abantu abo okuzimbako bonna okutuuka ku kiseeryo nema yalinga teraba okutuuka okumenya abantu bano kakati nema n'abantu ba bulijjo on record mutukwate bulungi nnyo tetugenda okuba nga twogerako kuwano nti Uganda weebadde eri
n'essaawa zino okuba nti twalabyeko ku invisible hand omukono ogw'ekyuma oba iron hand kiyita iron hand kiyita invisible hand kakati mu ayo katugende iron hand yasobodde okubanga ejja yabadde yakuba nti omukulu generali ayina bye yasobodde okubanga agombamu obwala Muhoozi Kainerugaba musonga abakulu byagombyemu obwala abo bekuusa ku nsonga zaki z'okulya guniserezo mu omusolo corruption obusendezi omuli w'enguzi obukenuzi obwo akati obukenuzi obwo nze bino tebyawukana nnyo nabigenda maaso mu ggwanga tu Uganda lwaki nti oyo ayinza okukwata akasente ng'amanye omuntu ali mu ofiisi n'amugamba nti akunyiseeyo ekyoja mimiro nzikiriza nze nzimbe ekizimbe kyange tuliraba ne gavumenti oba tuliraba nani n'ennema ne muwa nnema bokka mulimu abajja ne bagamba nti abaayo omuntu atusuuliddeyo bwe kati tukagabanye tutya abali mu ofiisi ezo era ne bakwata ne baziya ne bamugamba zimba naye nga tebamuwadde ekiwandiiko bo ne bamugamba oba ye omuntu kennyini ayinza n'okwegambira nti nze mundeke nja kufaafagana ne gavumenti weenaabezze waakiri balindiirira abo nabo gye bali akati mulimu n'abagamba nti nze sina kyakola banguziza nange waliwo eyanguza wano ng'agenda otegera ate muso nti kakati swamps zaffe kakati nati era mbadde njawala okujja nema ekola mu ntobazi kati tulina entobazi ne entobazi that is swamp ne waliwo n'ebisaalu otegera waliwo entobazi n'ebisaalu nebyo byonna mose bibeera mu Kosamu Waters kati neme evunanyizibwawe watuufu evunanyizibwa ku butonde bwonna obutonde nomata bulimu baba bwa bisaalu nomata obutonde bubanga bulimu simanyi mazzi ago swap nga bwogiraba eyo kakati yo nema evunanyizibwa kuki ku butonde bwonna obwensi naddala kati nema yafe eggwanga lya Uganda naye ekizibu ekiva ebyo byonna kati katugambe tugenze mu discipline ey'obuntu mu discipline ey'obuntu ng'ogenda kukola ebikwekweta ebyo mose we basobodde okubanga bakola teerawo abantu channel ya exit eriwa nti kakati zimbawo kuweema kubanga essaawa ze bamenya abantu omuntu nga ali confused moso kakati nga stress esobodde okubanga emulinnya ku bwongo tasobola alina abaana ate nno kati ekyewuunyisa abantu ababa bazimbye awo for instance kati tugambe awo Kawaala we bamenye abantu abazimba awo be babadde bakola ku nguudo abadde bakolera ku nguudo be basooka okugoba ku nguudo badde ewaka kakati nejobadde oga nti kale nina wewe neebaka nja kuinoonya wenfuna ekyokulya n'okwebaka bamenyeewo kakati ebyo byonna omuntu ono tomulekedde ekiziiti n'emu era agenda kuvaawo ng'akokkolima agenda kuvaawo ng'ayomba nnyo naye museti singa bamuteerako kuweema eno nze kankubulye kino omuntu ayinza okuba nga tulaba nk'omuntu akabanga bw'alya ingo omuntu akaba naye nga ali mu kulya nti yes amaziga ennaku agirina naye n'olubuto olukola ki lumubanja kakati omuntu ono yandibadde nga yes amaziga agalina naye bw'omuteerawo weema ali n'omugamba nti kale tubatedde oweema tubamenye temwetegese kubanga omanyi nti waliwo omuntu gwe bamenye nga talinamu na 10 mu nsawo bangi nnyo natuuseeko awantu awo naye ng'ebyaddala ng'olaba omusajja akaaba amaziga nga talina jadda ng'ebyaddala ssuubi eryo lyonna libaddeawo akusaba n'omugamba nti omaayo omanyi mukyala ewammwe wanga nezimutwala tazirina kyekyo we thank you so much kakati omuntu nga talina zimuzza mu kyalo kakati awo oteka ogenda kumenya naye omuntu nze kyovulaba bannayenze opposinga gyo politics abantu abasinga omungi bwe tulina naddala abakulembeze baffe mu tendere egy'enjawulo ne mu ofiisi ez'enjawulo bali nnyo political tebali technical nti omuntu ali technical agenda kutuula abale agametika katugenda kubanga tumenya abantu bikweko tubigenda kubanga biyitamu tetuganya abantu nabo balina obukyamu bwabwe bayina tetulina kubanga wesenza muki mu ntobazi tetukiganye ekyo kyo kituufu n'okumenya bamenyera mu mateeka kubanga article ezimu ezidefending obutonde weziri mu constitution y'eggwanga lya Uganda naye ate ogenda okubanga omenya kimanyi nti bano bannayuganda tolina gyogenda kubateeka naye n'eggwanga lyaffe lirina okutuula wansi because nalabako naliko mu ggwanga erya China balina entobazi but entobazi zaabwe teziri awo nti balesika ebisiko bibeeremu ababbi bikole bitya bibeeremu emisota no at least baddira awantu awo ne bapreservingawo naye nga wansi wayinza okuba amazzi gatambula bulungi nnyo waggulu nga emirimu gigenda mu maaso
kati government ekole enteekateeka zezo because we have people nga balina akasente abasobola okuteeka mu bintu ebyo kubanga government yaffe yesudde gwa nagamba for instance teyina nteekateeka zeekozeewo nagamba nti okuba ezimbirayo abantu abanaku amayumba oba basasire mu kibanja mpula tekirina so omuntu atobye nnyo n'azimba akayumba ke ate government nekulaga ate nga ezimba mulaba ne mutuuka abantu beboogera osanga nabo biba bituufu ne bagamba nti bano balina bye baagala okukolera wano why this time because bwe twali tugenda mu kalulu president yalagira nema estopinge awembadde nzija akati kakubulya kino abalabe bonna emitimbagano egy'enjawulo mwasobodde okubanga mulaba musoye muni ekintu kye mwalabye nga owa kamera nsimanyi oli omwana yasoma zi angu era omwana oyo nsimanyi owa kamera adda akutte kamera eyo ng'azuuminga ati oba akitadde ku kibegabega wano oba akitadde mukono oba akitadde wano wansi nga wazuumingira ate ebifaanani ebifaanani bya campaign kakati ng'akwata ebifaanani by'omukulembeze ng'akizuumingamu ati mukumala kizuuminga ng'akizuuminga in nakizuuminga out kakati muso ng'akozesa kamera eyo kakati nandawo ne bakwata ebifaanani nga bakwata nga CDF geno biki ne bakizuuminga bati in nakizuuminga out n'akijjayo bagamba byali bya AI tibadde bya AI byadde bya ddala naye nga message kyakuwa gwatula nsi ng'oli critical nnyo olowooza nnyo oli critical thinker nga bwotula wansola omwana agezaako okugamba nti abaayi kyadde kibalemeseza okubamenya bwabadde bululu campaign omusajja abadde agala mu mwaka lulu kati akalulu kawedde takyalina kyabakola atya kyabeetaaza so n'olwekyo mulina okubanga muvaawo yeyo message eyabadde mu zoom in and zoom out mu bifaanani ebya campaign ebyo abaana bebasobodde okuba nti omwana wa kamera oyo byasobodde okubanga azoominga ati akati ekirala ekyokuyiga kyekituwa nti bannange eggwanga lyattu Uganda bayinza okukola etteeka etteeka eno neryebaka nga jasi naye ng'omukulu etteeka litaddewo nti luliba olwo ng'alyagadde ne batankuula constitution semateeka w'eggwanga lyattu Uganda ne bamutankuula bati ne batuuka ku tteeka eryo nga ligenda kuluma naye nga gyeriri bwekyo tolimanyi ti gyeriri akati mu bino byonna abantu baffe kitwali tusaba kiri kintu kimu kyokka bandi bateereddewo weema eyo omuntu ayinza okwebaka nga ali mu weema eyo n'agamba mutuufu nange nakola ensobi saandi badde nga neesenza ku ttaka lyani bagiteeke ku ttaka lyani kati kakubule kino weema eno niwogiteekaawo kumpimpi abeesozi babasasula tebannaba abamu babasasulamu tebannaba kakati muzijja kiteeziwazi ettaka naye liri mugundi liri mu preservation ya nema teriri kati lwaki tebabasasula bebekiteezi bo batugamba nti era abantu besenza kuki kumpi ne dumping site nti wose ku dumping site oko dumping site ya government we have private lands why don't you buy wabanga oyagala obuteesenza kumpi nawo gwe sasula wano era osasula ogambe nti dumping site yaffe kale erina perimeters tugambe nti erina mita 10 oba fence gye bagisibiramu okege erina mita 10 naye okuva ku meters 10 twagulawo mita endala 2 abantu balime kwesenzaawo era nga n'omuntu asenzeewo abeera mu ttaka lya gavumenti akati kankubula ekino Uganda tulina okutegeera Uganda nga bwetambula akati essaawa zino ebintu ebyewuunyisa mu Uganda era omuntu oba wewunyanya ebigenda maaso mu Uganda obanga omugwira nga tobadde mu ggwanga lyattu Uganda mu Uganda buli kimu kisoboka kakati nze lwaki mbadde ngamba ku gundi ku weema eyo nti weema eyinza okwatractinga one UNICEF ekitongole ekyo ekyoba nakyo ekirwanira eddembe ly'abaana nti obwana bulabye nga buli mukaaba nga botomanyi nakiriwo naye nga buli abazadde bakaba nayo ne bukabira ku bazadde okitegeera kati webuza omwana agenda kulyaki esepiki ze bakonyekonye musonga abantu badde baganya okubanga bafunira ebitirwa bikubira emotoka ne kigwenda ne kikuba ennyumba neyiika ebintu nga mu ebiri byonna akati ekirala twandibadde nga tulaba nti at least ng'olwo ebitongole organizations endala nga zi Red Cross nazo nga zizo okubanga ziyamba okitegeera naye abantu bano bonna tebasobodde kuba nti babawa mukisa nina ekyo kikuwa kyakuya kimuganga ati Uganda nti waayi buli kimu Uganda kisoboka ate okusinziira ku mwogezi wa Nema agamba nti abantu bano babadde babawa akadde baveewo ninako n'ekyengere gye nawulidde nga bagamba okumenya naye enjogera gye bayogeddemu n'abantu tematiza because bateeka ku kizindaalo balina bapiara bateeka ku kizindaalo so I think ti
abantu bano beetaaga okujja ku ground before nga tebannandowooza na kumenya ne bajja ne bannyonnyola abantu bano ne baga no okusinziira ku gunne gundi wano okuva wano ne wano ne wano ne wano muli mu ki nga bali ku ground aba ne bakibannyonnyola baga nti okusinziira okuba nti mwasenga wano era mulinako n'amayumba aga permanent kakati tubawaddeyo omwaka guno munoonye omukola ki we mulaga ekyo I think omuntu okisobola okumugira mu mind ne bwabanga kubanga teri yali mu ntobazi nga tagimanyi nti nazimba mu ntobazi akati okumanya nti government eno zeraze newunya nnyo omusajja oyo nga Shange Itana nze omusajja oyo Shange Itana yasobodde okubanga aweebwa minisita naddala musonga ba private simanyi business simanyi biki n'ebisigadde akati Shange Itana ogenda omusomako biography ye musajja muna business akoze buli kimu oyo Shange Itana kasitaatula wati ku media mukuba nti ayogerera gavumenti ene ebirungi byesobodde okubanga etuukako oyinza okugamba nti omusajja si muyindi oyinza okugamba nti omusajja tali mu Asia omusajja muna Uganda naye nga omusajja alimu oluki oluyindi nzalibwa ya wano tetuganye naye obukomokobe bulyewa buli buyindi okitegeera naye oyo Shange Itana ayinza nze musajja namulyako Justin Doza yali dakika nga zigali 3 gokka gamumpa ekifaanana ekimulaga nti omusajja oyo naddala nnyo nga n'omwana yalidde ekyo aba MP oba MP bw'ettololo omwana oyo yasobodde okubanga abulya kubanga ye yali MP naye ne bamugjayo then ate omwana we bamulonze ate taata ne bamuwa minisita kati bagenda tula mu palamenti aba babiri taata minisita n'omwana nga ki nga mubaka wa palamenti balimu oluyindi naye kati kibajjako nti si bannayuganda nga bola omuvubuka affe Zolhani Mamudani wali mu New York nga ye meya naye nga mwana nzalo yaki ya Uganda era nga bamuzaalira buziga bwe basobola okuba nti bamuzaalira naye wano nti pulezidenti yekka enalemu okujja okuba nti eri akalulu yakalya lwa nsonga y'okuba nti abaana bateekamu amaanyi mu gundi ezo publicity ezo osimanyi emitimbagano egyo nti NRM yakwata sente neziteeka mu baana bakolera ku social media abaana ne batunda ekifaananyi kya President Museveni abaana ne bapushinga drive za NRM abaana ne bageza kuba nti batunda NRM ku social media NRM ere yavuddeyo nga ekutte ne ku baana bana bakolera ku social media akati kankubulye kino ekisudde ze tuyita sector ez'enjawulo wano mu ggwanga lyattu Uganda moso ne y'amasannyalaze ngo gitwaliddemu y'amasannyalaze eyo y'amasannyalaze bado bayita ina PR kali nokwali kawujo abadde akola ki kawujwali ye mwogezi wa UECDL mirundi emeka omwaka oguwedde bwe yajja okubanga atunnyonnyola ensonga no aboogera bati wennenyeze kale ebitongole bya gavumenti ebisinga they think UBC tugiwuliriza nnyo oba tugiraba nnyo n'ekirala nti balemeddwa okuwabootinga nti mu new era eno eriwo kati online ezze nga ekuwa buli kintu for instance kati nja kugezesa tugambe ku Kwemala radio nti omuntu abeereyo nga talina budene nawuliriza Kwemala radio kyatagenda kukola kutambula na ka radio ke karibuno obwa bulijjo kagenda mu America bakwate kakati ekyokubiri nti abantu babeereyo ndadda ku YouTube n'alaba ebintu kati bano bo beesirikidde TikTok bali dogikozesa bakyali ku mulembe guli omukadde okumanya nti tebagamba nti tebasobola kumanya nti omulembe gwakyuka tugende tulangireko ne ku social media bo bamanyi nti radio station abaziwuliriza bangi oba TV abaziraba bangi era bateeka ekirango ku radio baba bamanyi abantu bakitegedde so government institutions zonna ezisinga bwe ziba ziranga mbubi kakati ewe nabyonna weebiri so ffe tusaba ekintu kimu kyokka nti abantu mwenna kala bali mu ntobazi nti lugendako era lumu ba gavumenti eno yotalina excuse ate gavumenti kyeyina ekirala ekyennaku zino bambi yo kasita baba bagadde ekintu tebagenda kutira muntu kulisa ate tebagenda kuswalirako tebagenda kukwatibwa kutisaba kuswalireko olaba n'ennamba 3 namba 3 tewali yattakuliiso nga bali mumu ku bakigo okitegeera nina basatu nga bali mukuba ekigo kubanga mu order ya gavumenti yonna mu Uganda president yasooka nekuddako omumyuka we Jessica Alupo nekuddako gwe bayita speaker wa parliament yewokusatu owokuna Robina Nabbanja Nabbanja ali mu kyakuna
Robina Nabanja ali mu kyakuna akati ne wajja abami omumyuko mulala wa gundi simene kujja n'abalala ne ba CDF ne bajjeyo maaso eyo naye ekyo olabanga omuntu ng'oyo nalina nga alina dignitaries wezitu tebasobola kuba nti bamutiirire ate gwe muntu wa bulijjo okitegeera so kadde ekyatuse ku bantu abo bambi tunakwalira mukono nabo naye yes government yadde ino okubanga ekikola era yakikoze yes kituufu yasobodde okubanga ekikola naye mu ngeri gye yakikozeemu yasobodde okubanga ereetera bangi okuba nti bafuna ennyiike kale bwetyo tutambula mpola mpola tusasiddeko nnyo abantu bonna abakoseddwa mu kitundu ekyo kyekawaala nga maliriza global warming nti kakati ennaku zino tusandise okubanga tufuna ekyeya kyebbugumu ate nga lingi era musinabeko lipooti awo zasobodde okubanga zijja waliwo abakugu mu environment baze ne batugamba nti Uganda tugenda kusooka tukubibwa ebbugumu mu mwezi ng'esatu ejijja maaso nti ebbugumu ligenda kujja nga tetumanyi na gye liva nga liringanga eri Saudi Arabia nga liringanga eri amawanga ago agali muki mu desert land okitegeera nti ebbugumu ligenda kujja nga lingi nnyo kati ekireeta ebbugumu kwe kuba nti obutonde bwaffe byonna bonna basobodde okubanga babutyoboola bw'ogenda mu mabira eyo muso bagamba nti mabira yonna makati yali wadda just wano waggulu eno maaso eno kuga ku luguudo okwo bantu be bamulya bantu ba bulijjo be bamulya ekibuuza abantu aba akibuuza abantu babiri abakulira kyetuyita kale ebyannema abo ne forestry ekitongole ekya forestry reserve abakikuli abo kibuuze kisooka okibabuuze then onamala ne gavumenti okibuuze ku kibuuzo ekyo bannaye banne batema emiti gy'amabira mabira gagwawo oba tebakimanyi nti mabira bamutwala bateeka okuba nga bakimanyi kati mosso kale ekimu tuyinza okugamba nti babyakwerinda bagavumenti eyinza kubanga erina ekibira ekyo bwe kityo nga mosso kyali kikutte nnyo bwe kityo naye ng'ekirina kumpi nga mu kibuga almost jjinja wali ne mabira wali kumpi nnyo wasobola okuba nti omwana yeekweka omwo n'afuuka lebo najja n'amamulako gavumenti so mu nsonga ezo naye nga mabira kati byebyo ebyobutonde ebimu bye bazze nti abagagga babakkiriza ne zikampuni okuba nti zizimba mu ntobazi entobazi ne ziriibwa naye nga abagagga bo balekebwamu naye nga abavu baggibwamu okitegeera so kati tetutegeera sayansi ali awo omugagga yapulizavinga ng'azimbyemu omwavu kyatasobola kukola omwana yayimba akayimba n'agamba omwavu tasinga musango tosobola gusinga kakati gyendaga maaso gyendaga gye tulaba buli mwavu ateekeddwa kuva mu Kampala munadde ewaabwe ekyo kyondoza twakibagamba dda nti omwavu yenna alina agenda era abatakyalina waabwe gana amateeka agajja tokyalina bondi simanyi tebabawa bondi simanyi biki ate ebirala basobodde okubanga batugamba nti yenna akolera ku kkubo abakolera ku kkubo almost percent gye basobola okubanga bafulumya ekiwandiiko ekyo ekya simanyi trade order management simanyi biki president nakisayininga ne bagoba abasuubuzi ku nguudo n'abakolerako cakala bano abakamuukamu akati kikulaga ki nti bannayo omwavu alina okudda mu kyalo buli e Kampala kale nga tetunnadda mu kyalo tukube empenda wenda ezituzza mu kyalo mpola mpola otherwise tandika obeere nga mu kyalo tetugenda kukusuulayo busuuzi tandika oteekayo omummonde n'omuwogo mwabagendera kadodi mwatambulira nnyo kubanga twatambulira kadodi kati essaawa okudda ku rhythm entuufu kale tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tuba tukomawo tugenda kudda ne lisiti ya cabinet tulamenyemenye omukoomu n'aliwa ayalibadde gwe tulaba lisiti eno eringa pestian ya copy and paste ndowooza bakyusizaamu awantu watono nnyo yabaddemu amaanyi n'abapya batono nnyo aboolaba bayingiddemu so tugenda kubeera tumenyawo kaawo tulabe President Museveni kabinenti ye ey'abavubi esinga obungi yagizizza katukomewo